Where are you taking him? 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 1 million march versus 1 million hame. Imagination is versus reality. Nabagambe olunaku lw'eggulo ebintu bigenda kubeera byangu. Principal olutuuse ku kisaawe. Tebamukkiriza alina okusukka miteemu. Olubuuse mu nnyonyi ekigere kimu ekyokubiri ebadde jeeke. Now it is time for reality. Ekyamazima kiri nti Bobi Wine si ye president wa Uganda. Emboozi ya TikTok tugiveeko twogere amazima. Ekituufu tukimanyi. Twetaaga solution. Imagination is versus reality. Imaginations versus reality. Ebintu tebiringa bwe tubiraba. Afuga eggwanga lino tumumanyi. Eyalayira tumumanyi. Oba yalayira atya, oba yalayira atya. Kyovola babeere ewe n'aseka. Because alaba tuli mu muzannyo. Muddira omuntu ne mumusudia nti ye president wa Uganda. Ne Bobi Wine waliwo yali atuse ne bamwaniriza nga president. Amazima googerweko reality. Tuve mu imagination is nti twagala bere president. Naye avuganya twandigambye nti eyavuganya kuba president. So si president. President tebamukuba jeeke naddala ng'ali mu nsi. Ekibaddewo olunaku olwaleero, it's a big lesson guys. Tuyina ekibiina kya Nuupu njagala kubawa amagezi. Muddeyo ku drawing board mukube enteekateeka entuufu. Kubanga obunafu bwammwe bweyoleka buli lukya. Obunafu bweyoleka buli lukya. Mwalabye ebyabadde South Africa. Ku airport tosobola kujja nodira abantu 200 notaataganya business z'abantu abakolera ku airport. Abantu bayingira bafuluma. Gwe nojja noteekawo ebikujjuko. Wandibaddewo ekifo ekiri gazetted nga kigenda kukola ku ekyo nti omuntu bwaffe bwatuuka tugenda kumutwala tumwanirize mu kifo kino nga waze n'abantu nga 5 oba 10 okukukima. Nesi kukula bikujjuko ku airport naddala mu nsi etaliiyo. Ensonga Bobi Wine zonna zayogerako ntuufu nnyo 100% mutuufu. Naye strategically ensonga zikyamulemye okuggusa because engeri gye yava mu kuyimba alaba buli kimu kya show business. Tewali nsonga eyitisa bantu kakadde kujja kukukima ku airport teriiwo because bulijjo badde ng'ogenda n'okomawo freely. Abantu bwe bandibadde bagala bba meeting nga bagaye banne twesange ekamookya ku kitebe mbabuulire ensonga mbabuulire n'ekiddako. Naye abantu bangi n'amaduuka mangi gaggaddwa ku Ntebbe road kwonna because abantu bangi bali mu fear. Baggadde amaduuka bali waka kati saasira omuntu akola emmere ya leero ng'ayingiza 10 ku 10 abantu bali mu looni. Ebintu byonna se byogerako Bobi Wine bituufu. Obulamu bwa Uganda si bwangu. Ne wandibadde odda better way ey'okukolamu ekintu kino ate nga ng'omuntu ono mulala tatanyigiriziddwa ono akola emmere ya leero. Ne mutunulire naye omusaasire. Kati olwaleero aggaddewo takoze. Tagenda kulya agenda kusuula njala. Omuntu ono yandizza okutambula okukwaniriza 1 million march. Kyabadde kimugattako ki? Nze awe njagala okumanya nze okujja okutambuza ebigere mu 1 million march. Kingattako ki? Kiki ekigatta ku bulamu bwange mu kujjako gavumenti eno kigattako ki bwe tutambula? Tulina okwogeza reality kati mu kaseera kano ke tulimu because tulabye buli kimu kigezeddwako ne buli kyoleeta pulani gy'oleeta eba terambulikiddwa bulungi. Mudde ku drawing board muteese ebintu bino bitambule nga bino okutambula.